Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo era aweebwe nnyo ekitiibwa. Mbalamusizza mwenna ssekinnoomu buli omu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ate era twebaza Katonda olw'ekiseera kino kuba nga atuwagadde atufiisizzaawo era nga tukyasobola okwatula nti Yesu Kristo ye Mukama. Era nga atuddiza Katonda ekitiibwa omuyinza w'ebintu byonna mu kumwebaza kubanga tewaliwo ayinza kumwenkana newankubadde okumwegeraageranyaako. Ye Katonda ow'amaanyi era ye Katonda ow'ekisa eri obulamu bwaffe. Tumuddize ekitiibwa eyaliwo akyaliwo yalibaawo ennaku zonna. Katonda yatuluwa buli lulimi, asinzibwa bamalayika abakadde 24 ate n'ebiramu ebina. Gwe tuddize ekitiibwa Katonda wa jjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo ku lw'obulamu bwaffe nti yeebale Mukama, agwanira ekitiibwa n'amatendo mu linnya erya Yesu. Mukama bampe omukisa mwenna. Abooluganda, ate era tukyayogera ku kigambo eky'okwenenya nga nabadde mbagambyeko nti Mukama waffe Yesu Kristo enneenenya gy'ayagala twenenye ye nneenenya ey'okuba nga twatula ebibi bye tuba tukoze mu maaso ge, bye tumanyi ne bye tutamanyi, bye tujjukira ne bye tutajjukira, era nga ky'ova olaba yatugamba nti bye tutajjukira tubuuze ng'Omwoyo Omutukuvu atujjukize nga tusobole ng'okubyatula. Kubanga omusaayi gwa Yesu, abooluganda, gwe musaayi ogunaaza ekibi. Buli bw'okoowoola omusaayi gwa Yesu nti Mukama nnaaza, tuba nga tulina okwatula nti Mukama nnaazaako obwenzi. Omugambe nti Mukama fuka omusaayi gwo onaazeeko olugambo buli omu mu kibi kyo ky'oyimiriddemu n'obutali butuukirivu bwo, oyite omusaayi gwa Yesu gukumaamire ng'ate gunaaza ekibi ky'oyatudde, kubanga gunaaza bbala. Ekibi ekyo ky'oba otambuliramu ky'ekibi ekiddugaza ekyambalo kyo, ate nga Bayibuli eyogera n'egamba nti akomawo okunoona ekkanisa etaliiko bbala newankubadde olufunyiro. Kati ekibi ekyo ky'otenenya kwatula mu maaso ga Mukama kigenda kubeera nga kyetimbye ku kyambalo kyo mu nsi ey'omwoyo ng'omaze okuva mu bulamu bw'ensi. Bw'ojja okukiraba leero oyinza obutakiraba nga bw'okyali mu mubiri, naye obulamu bwo ng'omaze okugenda mu maaso ga Kitaffe, bw'ojja okulaba ekibi ekyo. Ensonga lwaki Mukama atugamba tukyatule, nti buli lw'okyatula nga bw'oyita omusaayi gwa Yesu, Mukama akinaaza ne kikuvaako. Era bw'otakyatule nti omubi ky'agenda okukozesa okukaayanira omwoyo gwo ku lunaku luli, kubanga obeera okyali wa Sitaani olw'ekibi ekyo ky'otayatudde mu maaso ga Mukama. Era nga example oba okugeza kwe batuwa kuli ku kuno, oba kwe mbateerawo kwe kuno nti waliwo muganda waffe omu era nga tugaseeko life beyond the grave, oba omuntu ng'omaze okufa. Waliwo muganda waffe omu bamuyita Henry, nti yali afudde era bwe yafa nti nno yasanyuka nnyo ng'ayambaziddwa ekyambalo ekyeru, ng'alaba ali mu kyambalo kyeru. Naye bwe yali ng'ali mu kkubo okuba ng'agenda okuyingira eggulu, ne wabaawo dayimooni eyajja gy'ali n'emugamba nti tugenda ffenna. Awo Henry n'amubuuza nti n'agamba dayimooni eyo nti tosobola kuba ng'oyingira nange mu ggulu kubanga nze nyambadde ekyambalo kyeru ate ggwe tolabika bulungi n'akamu. Dayimooni n'eryoka egamba Henry nti nze ndi mukwano gwo, nze dayimooni ey'okulimba, mbadde nga nkuyambako mu bulamu bwo okuba ng'ofuna ssente ku mulimu gy'okolera, okuba nga nkuyamba okulimba bakasitoma abo, naye ate tewangobanga. Nakuyambanga okulimba naye tewangoba. Tunuulira ekyambalo kyo, neekutte ku kyo, tetusobola kuba nga twawukana. Dayimooni nga bw'egamba Henry. Awo we batugambira nti abooluganda tutereke ebyambalo byaffe nga bitukula.
naye dayimooni eyo yali teyagala Henry ayatule ku linnya lya Yesu. Yali teyagala. Lwaki? Olw'okubanga yali emanyi nti Henry waayo, nga Henry tateekeddwa kwatula linnya lya Yesu kubanga omwoyo w'okulimba ali ku kyambalo kye kwe yeekutte. So eyo ensonga lwaki tuteekeddwa okuba nga twatula ebibi. Era naawe omuntu ali eyo ng'okulimba kukufuukidde ensonga, mugambe Mukama nnyamba. Abamu bakikozesa mu bizinesi ne balowooza nti nno kijja buzzi, naye yiiyo dayimooni naawe ejja kukwekikamu muganda wange kugambe nti nze mbadde nga nkuyamba okulimba gundi, n'ofuna ssente n'ofuna by'obeera oyagala. Y'ensonga lwaki tuteekeddwa okuba nga twatula ebibi byaffe, kubanga singa Henry yagezaako okwatula ekibi ekyo, Mukama yandibadde anaaza dayimooni eyo ku kyambalo kye, naye ekyambalo kyali kyeru, wabula nga dayimooni y'okulimba oba eryo ebbala ly'okulimba nga liri kuli, talina bw'asobola kuliggyako kubanga teyakyatula ate teyeenenya. So bwetyo bwe tuba tuyiga abooluganda, Mukama ng'agezezzaako okutulaga obulamu nga tumaze okufa. Kubanga waliyo abatabiwulirangako, waliyo ababiwulira kale ne babiwakanya. Naye omuntu ayagala eggulu era ng'omanyi oyaayaana okuba ng'oyingira mu kifo ekyakuteekerwateekerwa ng'omulokozi waffe, ggwe ng'omulokole, fubanga okulaba nga owulira okulabula kwa Mukama, fubanga okulaba nga weenenya. Okwenenya kwo kubeere bwe kutyo. Ekibi ky'oteenenya owooluganda kigenda kubeera ku kyambalo kyo. Buli dayimooni ojja kugiwulira ng'eyogera, oba ya bulimba, oba ya bwenzi, oba ya lugambo, oba ya kuvuma, byonna ejja kubeerawo ng'ekumanyisa n'engeri gy'ebadde ekukozesaamu. Y'ensonga lwaki abooluganda tulina okwegendereza, tukyuse ennenya yaffe mu maaso ga Mukama. Tuleme kusaba busabi Mukama ajjawo ebibi, Mukama nsonyiwa ebibi byange, biteekewo mu maaso ga Mukama. Kwe kwenenya mu mwoyo ne mu mazima, kuba Zabbuli ayogera n'agamba nti omutima ogumenyese era oguboneredde taagugayenga. Buli bw'obonerera n'oyatula ekibi kyo mu maaso ga Mukama, Mukama tagenda kugaya mutima gwo wabula ajja kukulongoosa. Abooluganda twenenye nga bukyali, kubanga ekiseera kijja ng'omusaayi tegukyaliwo ate nga tetusobola kwerokola ffekka na ffekka, ate nga tuli mu biseera bya luvannyuma. Tulina okukimanya nti essaawa yonna yonna Yesu Kristo ajja okuba ng'atwala abalonde be. Naye weebuuze ensanga gy'akusanzeemu, amaaso go gateeke mu kkubo ly'eggulu, gaggye ku bintu by'ensi. Weenenye nga kye weenenya ky'ota ate nga ky'ovaako. Toyita musaayi gwa Yesu kukunaaza bunaaza naye guyite ng'ogugamba nga oyatula nti gunaaze kino, Mukama omusaayi gwo gunaaze obubi buno, Mukama omusaayi gwo gunaaze entambula embi, Mukama omusaayi gwo gunaaze obukaba, Mukama omusaayi gwo gunaaze kino. Bakyala bangi musazeeko enviiri, weenenye ate oleme okuddamu okuzisalako. Omugambe Mukama wampa veero ng'omukyala, naye ngisazeeko ne nkyusa obutonde bwange, nfuuse musajja. Buli bw'osalako enviiri ofuuka musajja. Yatula omugambe Mukama nkyusizza obutonde bwo, nsonyiwa. Kale Mukama bw'atyo bw'anaatusaasira mu mbeera yonna, kubanga ayogedde n'agamba mu Bikolwa by'Abatume 8:22, kale mwenenye obubi obwo, kale weenenye obubi obwo osabe Mukama waffe, mpozzi alisonyiwa, olisonyiyibwa ekirowoozo ekyo eky'omu mutima gwo. Abooluganda twenenye n'ebirowoozo by'omu mutima byonna tubiteeke mu maaso ga Mukama. W'olowooleza obubi, w'oyonoonera, by'olabisa amaaso ebibi, gambirawo Mukama asaba onsonyiwe. Gwa mangu mu maaso ga Mukama, yatula mangu omugambe Mukama nsonyiwa. Olowoozezza obubi ku muntu, olowoozezza obubi nga ggwe, mugambe Mukama nsonyiwa olw'endowooza zange, kubanga bye ndowoozeza tebisaanidde mu maaso go. Bw'atyo agambe nti anaasonyiwa. Mukama abampeera omukisa era abanjagalire mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
tubenge nga tweteekateeka nga tukola ebyo ebisanyusa Mukama, asobola okutusanga nga tusaanidde. Mukama abanjagalire.